po jako akawuwo ndabe ekyokufuba oba nakirabanga naye sikiina. Bannaddiini mu kibuga Mubende batandise kaweefube w'okutaasa abantu abali mu kufa enjala naddala abalema, abalwadde ba mukenenya, bamulekwa n'abantu abalabirira abaana wamu n'abatalina ssuubi lidda ku mirimu gyabwe nga mu kaseera kano tebakyalina we bajja mmere. Ssaawa eno olwaleero n'omwana abadde ali wano ng'akaabirira enjala era nga yenna atudde awo tosikiridde. Nimubuuza kiki munjagala kulya. Kubanga ekisookera ddala bazadde baabwe mu bulamu obw'obulijjo enfuna yaabwe ntono. Ate kati lockdown bwe yajja n'obubizinesi obutono bwe baalina bwayimirizibwa. Kaweefube n'awomeddwamu omutwe ekitongole kya Compassion International wamu n'ekkanisa ya Kasaana Pentecostal ng'enesangibwa mu munisipali y'e Mubende ku kyalo Kasaana nga bano nno basazeewo okutandika okutambuza emmere ng'eno bagitwala mu bantu abagwa mu ngeri eno. Twasazeewo okuwa emmere eri abaana abazadde b'abaana batalina mwasirizi kubanga abazadde bano bamu ku bazadde abadde bakola emirimu nga ku stage. Bano nga bakulembeddwamu Omusumba Kisembo Pasco batutegeeza nti basazeewo okukola kino kubanga bangi ku bantu bano tebakyalina ssuubi lifuna kyakulya kubanga n'abamu babadde nga batandise okwekyawa nga bagala kujja mu bulamu bwansi. Tulina abantu abalina obulwadde obwa HIV/AIDS nabo tubayambye mu ngeri bw'etyo basobola okumira eddagala lyabwe. Tulina bamaama abalina babebi abato ennyo okuva ku myaka 0 paka ku myaka 2 naye ng'embeera mbi era abantu bafunye mu kintu kino. Mu bantu abafunye emmere eno mubadde muno omukyalo omulemu atasobola kutambula ng'ono yakazibwako lya Mama Fatuma ng'abeera ku kyalo Kangulumira mu munisipali y'e Mubende ng'alina n'abaana 2 kyokka bonna bagongobala amagulu nga mu kaseera kano omwana omu alabirira banne wa myaka 11 era nga n'ennyumba mwali abatuuze ab'omutima mulungi bagibazimbira. Tandika obuzibu obw'okubooleza obw'okubanaaza n'obw'okubasitula. Bampadde ettu nga mulimu ebijanjaalo kilo 15 n'akawunga zitiro z'akawunga 25. Omukyala agamba nti wetumusangidde abadde talina wadde ak'okulya era nga n'abaana abadde batandise okumukaabirira enjala. Kati mpulira essanyu olw'ensonga mbadde era sina kyakulya. Mbadde ndi mu kuyiiya kubanga okuva ku makyera mbadde sinakukampi. Wabula n'omwana alabirira abantu bano nga ye Sofia Isa w'emyaka 11 alojja ennaku gy'ayitamu omulina okuba nga abantu bano tebakyalina bugaali mu batambulira oluvannyuma lw'obwo bwe baalina okwonooneka era bw'atya wanjagidde abazira kisa okumuyamba babagulira obugaali obulala. Bwe tufuna omuzira kisa atugulira obugaali twasigaza kamu obulala bwayonooneka tusanyuka nnyo era ne tumufunira n'ekyomuwa. Emmere y'akawunga eweereza ddala kilo 1500 wamu n'ebijanjaalo kilo 800, obutto, omuceere, sukaali bye biweereddwayo ekkanisa eno ng'amaka gasoba mu 30 gaganyuddwa mu nteekateeka ennera nga bano twogeddeko nabo ne batutegeeza embeera gye bayitamu omuli n'okusula enjala emirundi egisinga obungi. N'obuzibu bwensanganizeko okufuna ekyokulya era kinnenya nnyo okufuna ekyokulya nfuna obuzibu bungi era mbadde ndi wano nga ngenda okuwumula ngera kale ekyokulya nkinoonya bunoonya nga mugamba ngenda kijjawo. Naye kati olw'obulwadde ne tuba nga tutuuzibwa wano ewaka naye ng'ekyokulya nakyo kale tukinoonya mpola mpola naye olw'okuba tetulina kye tukola era ssente tetufuna bulungi naye. Wabula abakulu balaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abantu abali mu kubundabunda nga banoonya ekyokulya mu kitundu kino eky'e Mubende. Abali mu bwetaavu baleme kufiirayo basobola ogenda ku task force wekolera oba basobola okulaba Mr. Nkanji n'abalala kubanga ffe we twatambudde oba abantu ab'enjawulo batuuse waliyo abantu abali obubi ddala ng'omusanga eggulo nayogeddeko n'omukyalo omu n'agamba olwaleero nkedde okweza engoye z'abantu nga naye n'abantu tebayina. Ku lwa task force y'e Mubende Nkanji Mathias Ngono ye Giso wa munisipali y'e Mubende yabaddewo okukiikirira enteekateeka eno etandikiddwa bannaddiini mu kitundu kino bw'atyo n'asiima omutima omugabi ogulagiddwa bannaddiini bano. Muliraanwa oba talina kaalina omuyambe ku njala oba ali wala oba muntu ng'osobola omuweereza akasente ku ssimu ndaba nti okwasaganyako abantu baffe enjala. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tebalina buyambe tugaa nti abazadde bano nga bwe tukola nabo bulijjo
katubafunire ekyokulya n'ekyokunywa